Kadaama TV, Bakadaama abafa e Saudi Arabia beyongedde okubeera nga beeraliikiriza Bakadaama bannaabwe nga balaba tewali kikolebwa, gavumenti tewali kintu kyekoze kimala okuggyako okubeera ng'eyongera ate kuteekawo nnyonyi Saudiya okubeera nga eyongera okubeera ng'ebatwalayo bangi. Bakadaama bavuddeyo be ba tiktokers abavuddeyo ne bagamba nti balina okubeera nga Uganda ekolawo ekintu ekyenjawulo okubeera nga balekeraawo okuleeta abaana okutuuka ng'embeera eteredde. Gye buvuddeko awo Minisita Betty Among yaliko e Saudi Arabia ne bamulaga nti no tewaliwo obuzibu bw'amaanyi era ne bagamba nti buli kintu kyonna bagenda kubeera nga bakitereeza. Mu ebyo bye baanokolayo mwe mwali okugamba nti bagenda kubeera nga bateekawo centers ez'okubeera nga Bakadaama bwe bafuna ekizibu baddukira mu centers ezo. Naye okutwaliza owamu tulabye nti centers zino ze bagamba okuteekawo bagamba baazitaddewo bazaatandise okukola naye Bakadaama abasinga bonna be twogeddeko nabo bagamba tewali muntu yenna amanyi centers. Era nga bo bagamba nti baalitaddewo n'ennamba bw'ogamba nti ino ssente ogitaddewo teekawo ne toll free number nti osobola okukuba ne bw'obeera nga toyinaako airtime ku simu yo ng'okuba bukubi nga bw'onoogamba nti oyagala okubira poliisi nti okuba bukubi oba oyinamu kaadi oba toyinaamu kaadi oba toyinaako ssente okuba bukubi essimu eyo n'egenda gye weetaaga obuyambi. Katusooke tuwulireko ku Bakadaama bano abagamba nti nsonga ki ebongeza okuleeta Bakadaama e Saudi ng'ate mulaba beeyongera kufa. Lwaki semusooka kutereeza ffe abaliyo e Saudi Arabia ne mumanya nti tuteredde ne mweyongera okubeera nga muleeta abalala. Kale oyinza okwesanga nga mu mbeera negenda mu maaso ng'erya Saudi ng'abaana bali mu kufanga ki abalala bali ku media balajana nga basaba obuyambi bwammwe kampuni ezatuleeta ne gavumenti ye Uganda naye nga temufuddeyo nga musirise. Oyinza okwesanga nga mu mbeera y'emu mukyapakira abaana nga mubaleeta okujja okukola obwakadaama mu ggwanga erya Saudi Arabia. Oyinza okwekanga nga mukyayingiza abaana nga bali mu kujja. Okiwulidde ekintu ekyo ne weebuuza naffe abaliyo abali mu kubalaajanira temunnaba kutuyamba abaana babatta baggwaawo enkya n'eggulo. Laba bano wano daba bano bonna balaajana basaba buyambi bwammwe. Ono bamuwooninze kumutta yabadde asiibula kasembayo ng'asiibula abaana be. Naye oyinza okwekanga nga mukyali mu kuyingiza abaana abalala basajjamu abalina emitima oba emitima gyammwe janjaba oba baabatonda mu mayinja. Naddala kampuni ezireeta eno abaana ebweru oba engeri gye mwasooka okuggyako mu mawanga g'abaana abawarabu ne mukolerayo oba mwavaayo n'ebitima byabwe ebibi ne muddayo nabyo e Uganda. Naye muga Katonda mu ggulu tugambe nti ekigenda mu maaso bannange mwe temukiraba. Bane temukiraba. Bano abaana tugambe nti temubalaba ate nga mubalaba kubanga media kwe kumu kwe bali mu kulaajanira. Media mubeerako kubanga kwe mulangira ne kampuni zammwe nga bwe zitwala abantu ebweru kumbe nga mubatwala kubonaabonerayo na kufiirayo. Okiwulidde? Nza sigenda sirika. Omuntu kwakugamba ngu yagamba ninza gamba wambumbira nshenya karase katukule muve mubeko kye mukola ku nsonga eno. Oba okitegeera? Tugante ebigenda mu maaso naye bannange mulinga abatayonka mabeere g'abanyammwe bannange mwe mwayonka misota emitima gye muyina mwayonka misota. Tugante ebigenda mu maaso mwe tebibaluma. Oyo omukyala mama wa omukyala yesibifo gwe yalaze ng'omwana we yakomawo ayina ekirwadde ku mutwe tugambe nti temubiraba amaziga g'omukyala oyo omwana we bwe mulanga akaaba mufuna wayini ne mucelebratinga. Sister afe juzi gwe bakomyawo nga bamugyemu ebitundu by'omubiri omulambo bwe gwatuuka mwe temubiraba tebibaluma. Bano tebali mu kubaluma. Sister waffe oweeruzira Kirombe bwe mumulaba tabaluma bannange ekigenda mu maaso mwe tekibaluma emitima gyafuuka gya misota temuyina kisa. Kyokka oyinza okwekanga nga naffe abali eno tubalemye naye nga bakyali mu kusindika abalala abaana beeyongera okufa. Bane this must stop.
ejjoogo lya gavumenti ye Uganda obutagambangako ku bakama baffe n'ezi contract ze tusayininga nga zimenyebwawo nti lwa nsonga ffe batuleetanga ba slaves. Tebatuleetanga bannansi nti twajja kukola kukulaakulanya nsi yaffe. Gavumenti ye Saudi tubasaba. We want ban from Uganda to come in Saudi Arabia to work as a housemaid. We need that to save our lives. Many children are going back when they have mental diseases which we don't know. They are saying that they are moving us our organs. So we need that to be for human rights. Nobody needs to go back when she's sick or he's sick. We need our right. If not, just cancel the contract from Uganda to come to Saudi Arabia. Full stop, no comma. We need to rise up. Kadaama mbawulidde bote balaba nsonga lwaki gavumenti yali badde ng'eyongera Bakadaama okujja Saudi Arabia nga tebannatereeza mbeera eriwo. Gavumenti ya Saudi Arabia bwe tutunuulira ensonga eno teyina kintu kyonna kye yakozeewo. Tewali musango gwonna guli mu history gulaga nti baali bagezezzaako okubeera nga bakwata Omuwarabu yenna eyali akoze omusango. Tekiriiwo. Ne bw'osoma mu mawulire gaabwe tewaliiwo ngeri yonna oba tewaliiwo bwe baali bavunaanyeeko Omuwarabu yenna eyali akoze obuzibu oba yatuusizzaako obuzibu Kadaama. Kati awo bwe kyewuunyisa n'ogamba nti bo balina contract ne gavumenti yaabwe nti Kadaama bw'ajja wano tewali kintu kyonna kisobola kubeera nga kimukolebwako. Tulabye abaana be basukuma okuva ku bizimbe, abaana be baggyemu ensigo, abaana be bagamba nti nno baabakubye, n'olabira ddala vidiyo ddala nga bamukuba najja n'omusaayi naye towulirangako nti Omuwarabu oyo baamukutte ne bagenda ne bamusiba mu kkomera. Ekintu tekiriiyo. Wegamba kyewuunyisa kiki ddala ekigenda mu maaso? Kiki ekigenda mu maaso okubeera nga abantu bano basobola okukola buli kintu kyonna kye basobola? Bw'oba buli kintu kyonna bo kimuli kye bawulira nti ono nsobola omukuba, nsobola omutta, ate tewali agenda kunvunaana. Embeera eyo tusaba gavumenti esooke etereeze embeera eyo nga tennaba kulowooza kubeera nga eyongera Bakadaama okubeera nga bagenda e Saudi Arabia. Kuba n'abaliyo oluusi weesanga nga vidiyo ezimu ze tulaba bagamba nti balina mirimu. Ate n'abagenda contract ye neggwako nti myaka 2, ate naye n'amala omwaka mulamba nga yeetaddanga. Kwegamba katemba ali awo mungi nnyo nti tukole ebintu naye ebintu nga biri smart. Kuba contract ebeera contract. Tugambe nti contract kasiteggwako omuntu n'obeera nga tasobodde kudda wakaawo. Balina okubeera nga Omuwarabu oyo bamukuba fine. N'ebintu bino byonna tulabye nga tebinabeera nga bikola. Naye katusuubire nti nno gye bujja mu maaso embeera ejja kubeera nga yayongera. Ejjoogo lya gavumenti ye Uganda obutagambangako ku bakama baffe n'ezi contract ze tusayininga nga zimenyebwawo nti lwa nsonga ffe batuleetanga ba slaves. Tebatuleetanga bannansi nti twajja kukola kukulaakulanya nsi yaffe. Gavumenti ye Saudi tubasaba. We want ban from Uganda to come in Saudi Arabia to work as a housemaid. We need that to save our lives. Many children are going back when they have mental diseases which we don't know. They are saying that they are moving us our organs. So we need that to be for human rights. Nobody needs to go back when she's sick or he's sick. We need our right. If not, just cancel the contract from Uganda to come to Saudi Arabia. Full stop, no comma. We need to rise up.